naye abakazi mwakafa obubi byobonyabonya abaana bikijjanye balo ondadiza ddadiri ebiki ng'abenzaala ekyeggulo mbookoze balya oza kiva kuki abakyala bano okubonyabonya abaana kyemwakola okuvaamu omwana kikibabonyabonyesa singa baali babagula mu supermarket singa lwabonyaga yakagulayo abaana be 7 naye olwajjukira ekyakolebwa okufuna omwana omukyalo omutuufu bamumanyira mu biti bimeka 3 omukyalo eyakusanga ng'oyinako kasente ne kaggwawo nodda ku 0 n'olaba akyakuwa ekitiibwa nga gwe mwami we niwe mutambula Katonda n'abayamba nga biri bulungi nga bwe byali osobola obutamanya mpisa za mukyalawo ekiti ekyokubiri kwe kulaba ku mwana gwatazaala ekyokusatu kwe kulaba ku mujja we emmondo nagizaayo fe twali basajja bamegganyi mu biseera byammwe mu byaka gyaffe twali bamegganyi mutya naye olaba munnange omaye bagambe ekiwola bakikwasa engalo takutuuseko live awo ku Hockey Grounds Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ng'awerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'Okwakubiri 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 yakakadde kamu tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nasana Family Life Church Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com bituusibwako Have you always imagined earning money while taking care of your family at the same time? If you're from Africa and reside in America, UK, Canada, or Europe, well, this can be made a reality with online business. Achieve the freedom and flexibility you desire, whether you're a stay-home mom or seeking to take control of your life again. Discover a way to kickstart your journey to become your own boss with a successful online business. You work from home or anywhere and spend time with your family or even travel under your own terms. With a proven automated system that does the back-end work for you, no need to be tech-savvy, no need to be skeptical because you're able to file your taxes. Also, coaches and mentors help you through your journey to success. For more information, visit www.sheilainspirecircle.com or WhatsApp or call +177 444 12640. Bubaka kibosobola okugamba omusajja ali eyo nga family amaka ge gamulemeredde n'abakyala be yawasa ne weesanga nga yawasa akesooka akeyokubiri eyokusatu eyokuna naye nga buli gyagenda tafunayo mirembe ne weesanga nga akyayagala tooba okugenda ewalala amagezi ge muwa ate akazindaalo katya kitegeeza ki eddoboozi ly'ewaka lituveeko sekitegedde akazindaalo abantu ekibalwanya kusigaza buyinza abantu bonna bawuli abagamba nti abasajja munnayo omusajja ayagalana ne mukaziwe tebateŋŋana babeera babiri esibifo ne mukya tebateŋŋa omusajja aba yata obuyinza omukazi yabaafuga naye abantu bonna ng'omusajja okyayagala okukulembera ewakaawo muba mukoneneŋŋana na kulwana kakati gwe amagezi gali goŋŋambye taakazindaalo kubanga era esibifo mukazi waba akufugira muno mu kikomera kuno ku poloti 5 ku 10 mbadde bwe nfuluganga nfuga paka mu America kakati nga nkomawo ate era nkomawo kiro ofuga yeebase ku makyamba ngenda bakyala tebatwagala tebatwagala batwetaaga bwetaazi balina ebyetaago bye batwagala ko ali naffe twagala bazaalamu abaana naye afuta bazaalamu baana tewali ayagala munne kyova agera abantu batera okwawukana mu ngeri nzibu batwagala bantu abaawukana ekikula aba tebaagalana naye nga ate tulaba ku social media n'emikolo egisinga obungi abakazi baithe batera okupostinga babba baabwe emikolo egisinga obungi bakazi batera okufuusinga abasajja njagala mu kaba kajanja
kati akajanja kwekolabanga okwagala balina akajanja gwe bagenda nti omukazi ayagala nnyo mba abakazi baagala abasajja okusinga abasajja bandiyagaza ndaba abakazi baba ne laavu nnyingi. Omukazi yagenda kuwanira nteeka tatu ya bbaawe wano erinnya lya bbaawe anti akajanja naye ng'omuntu tomwagala osobola okukola ekyo. Kati bakugambe nti abasajja bwe bazimba amaka gaabwe abakazi ne bagasangawo. Naye omanyi nti omukazi asobola okusibira nannyini maka ebweru. Kale njagala n'omukazi ng'alina ennyumba ye nga gwe yakuleeta omusibireyo olunaku lumu. Kati wabanga nakisobola ng'ate gwe basobola okusibirayo n'ozwa ku kigeeti okwo ng'okonkona ne bagamba ddayo gy'ova. Ate ku makya n'ojja n'otalwana. Bala kusibiddeko ebweru. Nagamba ddayo gy'ova. Tebanyega bakuyitako ku makya abatwala baana ku ssomero. Kisoboka. Mu makaago ge weezimbira bagepangisiza. Abantu bangi kati olaba amabaala ago. Abantu boolaba babeera bajjudde mu mabaala bonna si banywi ba mwenge si gwe baagala. Waka wabeera wabatabula dda. Ng'alina okujja okumalirako eyo. Abeerawo n'agamba waki bananvumanga bukya kanzireyo ku 9 banvume 9 ku 10 ku 11 n'osanga omusajja omukulu ali awo anywa era omulaba nga wabuvunaanyizi otulo ne tubakwata n'agenda yebaka mu mmotoka era asobola okutuuka eka nga bugenzegenze kati abantu era kati gavumenti n'ereeta ekiteeso ne bagamba buli mukazi addeko ewaabwe amwetaaza dde bakole renewal. Batona bwe bajjayo ku buli bakazi 10 bakola renewal bali basatu. Before media tuguseeso nga mujukulu wa Kabajja yakubuuzaako tulina omukulu kazibwe kappo nsanyiza okukulaba taata. Amiina. Omukulu ono munoonyereza ebbanga ddene waliwo oluyimba lwe wayimba baluyita keezaala. Oluyimba olwo bwe nasooka okuwulira nali nkola ku Deota TV nendwagala nnyo nendikuba era Asimati nabyalo naye nga namulumwagazi soba muntu yali muntu era akwagala nnyo simanyi oba mukwano gwange mujebale mukwano gwange anyway ng'alwagala nnyo era naye ng'akwagala nnyo era mutumiddeko nnyo Asimati namyalo era akola programu y'ekyemisana ekyaliko so nekijjanga kintu kyalinga ekintu ekyo omukulu munoonyeeko tunyumye ku mboozi eyo kyomukisa omulungi ngenza omukubirako naŋŋamba ali free so emboozi eyo abamanyi oluyimba olwo simanyi obanga tolumanyi genda ku YouTube search nga kazibwe kappo keezaala owuliriza oluyimba olwo nze kunze nyinza okuba nga ku nnyimba zemmanyi ezitagenda kuggwako oluyimba olwo kweruli lwaki abakazi betuwasa temwagala abaana be musangamu mu maka olusi naye wajja n'olwo singa namugobya mbuuza wandisanyuse ate nga luli mu kifo nga kyakubiri oba ekisooka ennyimba zemmanyi ezikwata ku mitima owera nti omuntu yaluyimba okuviira ddala ku mutobo y'omutima gwe nga lulolimba osanga omuntu eyaluyimba tosaana kumubuuza nti ani yakuwandiikira. Nali ngenda kubuuza nali nga netegesa okubuuza ekibuuzo nti ani yakuwandiikira oluyimba olwo naye naluwuliriza ennyo mulimu paati wagambira omwana wange omubereberye nakazibweyolanolya naye abakazi magafa obubi yabonyabonya abaana bikijjanye balo sirwero awo neneebuuza bituufu oba story wakuliyetinga bukuliyetinze story nayinako ko ku mukyala omanyi buli musajja yenna kati mwe muli bavubuka bato omusajja yenna ng'olina mukyalawo ne bubeera mumaze emyaka 20 naye ng'abaana baliwo bonna bammwe babiri babo n'omukyala omukyala yabazaala bonna era obeera tokulemberanga ku maka omukyala yabaga kulembera oba togamanyi ng'abaana bonna bali wako omukyala yabazaala omusajja batafuna takulemberanga ku maka era tasaana kunyumya nti amanyi okukulembera amaka omusajja akulembera amaka mu maka mulina okubamu abaana nga omuntu ng'alina abaana abasangwawo ba abaaleetebwa nga baana ba musajja si ba mukyala oyo omusajja obo olabanga abalansinze obukulembeze wakati w'abaana n'omukyala n'atayawukanako bombi n'abeera ng'abeera nabo
aba mukulembeze mulungi kyekintu ekisinga obuzibu obanga ayina abakazi ababiri ewaka era abantu bangi bawozesa emisango negitasalwa bulina kutujongezaayo kubanga omukyala ajja nakukomplaininga ku baana nowuliriza ate n'abaana bebakwatiriza mu lukuubo ne bafuna bye bakugamba kakati obeera okuwuliriza ensonga ozongeyo gyemisango egitasalwa ebbanga yonna gye yatujjongezayo paka emyaka n'emyaka nobeeraawo tujja biraba nafuuka tujja biraba bwogira n'otuuzaako mukyalawo n'omugamba munnange anti ensonga z'abaana kati omwana gwotajja mu ndaayo buli budde taba mu mativu aba yeemulugunya niwe wabeera nga nnyina yennyini ekintu ekyo yandikimukoze oba gyandikimugambye yennyini kyoyogedde buli kaseera aba yeemulugunya ate n'omwana bw'omukwatiriza mu lukubo n'omugamba munnange nti ono ye maama wammwe gwe muyina naye ate si yabazaalira ki ddala kakati mumuwe ekitiibwa asobole obbakuuma kati obeera mu ebyo naye nga toyinza byogera ng'obasisinkanyiza bali wamu kuba ekyo ekigambo kizito wange omu atudde wali otoyinza nti walinako omukyala byonna ukwabirabye era n'oyo omwana gola mu vidiyo mukyala alina kakoze gwe yakozesanga era yenniifa yenna kazibwe aniifa so obudde buna ali ku senior 6 ali kinaawe ekawende mwana wange yali mu vidiyo yennyini naye nabeerako n'omwana oyo nga muto yali wa myaka nga 3 naye nga nnyina omukyala by then obiseera ebyo gwe sikyayina omwana oyo kugamba asobola kuba baleeta omwana oyo nga mukwano gwange obeera n'omwana omuto ate obudde otwali tukuba nnyo endongo za safaari ezitali zino ezirongooseemu ozunga eno eri myezi 5 tozze waka naye omwana yali mukwano gwange nga bwe mukwata mu ntebe bweti nga mumuleze ng'omusajja yakomyeko waka nga wawulya nnyina gudde olugi ng'akwesikako n'atuula wansi nentyamu kino tekinyumizika naye omwana yali atuuse ng'avuddemu agenda mu myaka 4 kati omwana ebatandika omutto kyalinga ennyo bamukuba lwaki oyonoonye wano lwaki ng'omwana bwayonoona ku kiwempa awo biki yatandikanga abaana batandika okukwata obukyafu abo ayinza n'obbulya baleke busangawo ne batokya kati byenkulaga nti omuntu atakulemberangako ku mukyala n'abaana batazaala batakulemberanga ku maka kati nafuna ebintu bwe bityo bingi lumu mwannyinaze bamuyitira naye aniifa so kati abeera kasubi eyo yajja ewange nanga mbaaba omwana ono nga ava ekiswa ekibi mu nnyindo oba mulwadde wa kiwanga konze mbaana batominyira n'alemerako omwannyinaze oyo paka yaŋŋamba naye omanyi nali nkyapangisa nga mpangisa awo mu kiganda awo ensambya nanga ne tugendeko wano wabwe tumutwaleko wano mu kalwali omusawo tulabe kati kolo lwe navaamu amaziga nentegera nti abakyala nabo si bakusaagirako ng'omwana bazinganga kasiponji ne bakayingiza mu nnyindo emu kasiponji naye nga kanene kuba siponji bw'okanyweza ennyo katoniwa naye nga kamazeemu ebbanga nga siza mu nnyindo emu kati ngeno wagenda kuvunda ne muvaamu ekintu nga kinene bwe kiti omwana nga ye teyagamba yali muto tasobola kwogera kibayita okutokyalinga omwana ng'akyali myaka 2-3 talina kyayinza kwogera abaana batandika okwogera ebibakolebwa nga bakulu kitegeera kakati oluyimba olwa lwanva ku mutima kwennyini sandi byogedde gwe obinsimyesimi kanabireka nenjagala abaala bakifuniyeko ekyokuyiga nti bw'obeeranga ewaka n'abaana bo ne mukyala wankubadde olaba abaagala nnyo oteekangayo ekko ku liiso ennyonoona ya mirundi mingi oteekangayo ku liiso weegenderezanga nnyo otunulayo koola olumu n'ogamba ndi musajja ono mukyala wange mumwaganze namwewasiza naye n'abaana bali nze mbazaala ate nnyabwe takyaliwo oteekangayo nnyo eriiso nze waliwo mukwano gwange yaŋŋamba yakula ne step mam
naye nga taata we alaba mu ngaba yenva si mumativu ate ng'omusajja toyinzaga nti kanonga okawadde kitono kati nno okumu abasajja balina ebizibu taata wa mukwano gwaye kye yakola yamugamba yiga kamulali yamugamba mwana wange ti yiga kamulali naye tokyogera naye yiga ki okulya kamulali kati bwe baawanga taata we enva nga mugagenda oleeteka kamulali kaffe kati jjukira bano bonna ba tebalyaki kamulali nga kyafa gwabanga ddiza kuba bali ba mukyala bo babawa enva era nga bwamala uyangamu omutwe gw'engege guugo baaba walunze kamulali wuyo naawe muli omuwuli naye nga ye yamumuyigiriza asobole okuwa omwana we ki enva kakati ewaka omuntu bw'otabalansi ng'osobola okukyayibwa abaana oba okulemwa amaka getuwira ti omusajja adduse mu maka ge ate abadduka mu maka abadduka mu maka bula abasuula amaka abaleseewo omukyala n'abaana bazaala gweoyinza okuddira abaana omukyala batazaala ate gwe kennyini n'odduka awo olina kulemerawo oba ofa n'okola ki wogamba oba banzitaka banzitendeko mboozi eri mugenze mu ddwaliro bamusanze mu kisponji ono maama w'abaana yali talaba nti ono omwana alina ekizibu ekyo maama w'omwana ate yaliwo nga kale omukyala gwe balina ewaka anti yaba yakimuteekamu abasawo bagamba bo batya saayongerako basirika busirisi kubanga kati bw'okitwala ewala kwali kusiba mukazi naye namanya obulamu bw'omwana wange mbutaasizza naye nentegeera bwe nnyina okutwala omukyalo era twayawukana kuba kyali kinene yakitegeera nti okitegedde baamuyita naye n'alaba nembaga tukireke mwana wange awonye era namukwata bukwasi nemujjawo nemuwa mwannyinazo yali azze okunkyaye mugamba omwana ogira ogenda naye kuba namanya ate ekiddako kati kiba kinene okusingako awo kakati okumanya nga abakyala bazibu era twali tukyagenda mu maaso nga nyinawo muwala wange ndooza budde bwe yali atusenga mu siniya 3 ate ye mulala ye mukulu ku oyo naye mwana wange oyo nga njagala nnyo kati nga bwenkomawo ku makya bwenkomawo abaana bwe bagenda ku ssomero bwe mba nkyawulira olumu nfulumya emmotoka kuba ati baba bagenda kunzukusa nti tugenda kwolezaako mu ggalaji olumu bwe bityo nga juga twavudde mu bidongo kati mba nyina okufulumya ki emmotoka kati nawulira abaana bazalisanga 12 n'obugwamu bagenda kusoma nenzuukuka nfulumye ki emmotoka kati mba ntadde emmotoka mu lujja nvaayo bwenti omwana wange agenda kusomera omwana ankwata mu kifuba bw'ati ng'alina byaŋŋamba ne tulwawo nga ankutte bw'ati yambuulira kumbe nnyina ali mu ddirisa akola ki step mami ngenda okudda musinge ndaba omukazi akaaba nze nali namanyira ebintu ebyo byakatembawo saamubuuza kimukabya nayingira buli otulo tunneerumira nange nga neebaka sobasobola essaawa nga 6 awo nze kusanga muntu n'akaba n'otamunyega kuwoze munene namanyiira okukaaba okwo kyava nga nakimanyirawo nti oyagala Farida kuwoze Farida aluwa sikitegedde nga amukwagaza anti olaba awula nakimanya kimanya nti oyagala Farida era awo twakoma navuga nga bwe nali nyambadde ku makya bwe nakwata emmoroka nenvuga paka mu kyalo nkweganga manya okuwunga omuntu agamba ekigambo nekikuwunza naye wonna ateekawo empanji wakati muleke kuba nti abaana bano kuba muntu wamala okugamba ekintu onotaba kutegeera nnyo nabumalirivu osobola obutaddamu kunyumya na mwana wo naye kyantabula nnyo kakati kyendi mukugamba mwe muli bato mwabedde mu maka amaka teeka nti omuntu omusajja awasa naye okwetegerezanga ennyo nze nkuge omuntu obanga tobeerangako na mukyala ng'abaana abaliwo si yabazaala oba tofuganga ku maka togakulembe era togamanyi tobeeranga awo n'ogawaako ebirowoozo ekitegeeza okubiriza omusajja yenna okuba n'amaka nga alinamu omwana omukyala ow'omumaka nga si yamuzaala si kyembakubiriza nkubiriza omusajja yenna bwobanga olina obusobozi bwonna obulekera omwana nnyina ng'osobola omulabirira ewali maama wamuzaala omumulekere byonna embeera yonna gye mulimu gigondere olongoose bulamu bwa maama ono we babeera abeere n'omwana we so kyotegeeza nti singa mpasa omukyala wange nannobako n'agenda n'omwana
okiwagira abeereyo omwana yenna ne bwabanga maama we asula mu nsiisira kankigambe bwe nti naye nga ye maama we emirembe gyawulya giba mingi okusinga okujja okubeera ewa taata we nga waliwo omukyala nga basula mu ttegula. Mu kyogamba ekyo abakazi bangi bajja bakiwakanye era osanga abakazi abangi agaa nti nze omwana wa bba wange simuyinaako oba batono gye bali abalungi naye ku 100 baliko 5. Ku 100 kiramba baliko 5, 95 simanyi kye babeera baaba tebakuza bulungi. Enyonoona nno nnyingi SB4 waliwo ate ayonoona nga tatulugunya nga yawabuwi mwana ebbeetu webalo eddembe yatasoma bitabo yasula tanaabye abeera asamba mupiira yatayiga mulimu nawogumwe waka babe baatuma gundi Moses Owan mwandisiimudde ku ddiiro lino ono tagambwako kati naakulanga kati ye namwononamu eyo ennyonoona gwoza munaye amwagala kakati oyo abeera yamwononamu eyo ennyono nayo weeri naye eri mu kiti kirala era waliwo omukwano gwange eyaŋŋamba nti omukyalo omutuufu bamumanyira mu biti bimeka 3. Omukyalo eyakusanga ng'oyinako kasente ne kaggwawo nodda ku 0 n'olaba akyakuwa ekitiibwa nga gwe mwami we niwe mutambula Katonda n'abayamba nga biri bulungi nga bwe byali osobola obutamanya mpisa za mukyalawo. Ekiti ekyokubiri kwe kulaba ku mwana gwatazaala, ekyokusatu kwe kulaba ku mujja we n'olaba oba tajjayo jjambiya kakati no omanyi okunyiiga kubaawo omuntu yenna bw'alaba mujja wanyiiga naye obunyiivu bwe bukomawa bwa butemu alina kunyiiga ati alabye ku mujja we obunyiivu bulina we bukoma n'omanya nti mukyala wange anyiize naye andekedde ekitiibwa ky'obwami nga naawe bw'onyiiga n'omulekera ekitiibwa ky'obukyala nti we mukyala wange kubanga ffenna abakyala waka tunyiigagana twesobya ne bw'olaba omwami ate ajjeyo omuggo okukuba omukazi mu bantu omanya ate ayise weyandikibwa kubadde mukazi era ffenna tunyigana ayi naye mukazi wamumazeemu ekitiibwa wankubadde kati bw'olabanga n'omukazi olwokuba anyiize naye naayita weyandikomye kubanga abantu abasinga bw'alaba mujja we oba simanya bba wange yazadde nabiwulidde najjayo ejjambiya taba muntu aba ayise weyandikoze ekyo wankubadde onyiize naye waliwo woyina okukoma noga ate awo sijja kutuukawo. So tuli ku SB4 media tugusa ensonga tulina omukulu kazibwe kappo nga tweyongerako Haji ekitiibwa ekyo kinene munnange badde nkyerabidde abantu mwe bahaji ate bana basiibyako obusiibye enkofiira bwe muyita bahaji nga tatuukangako anti no bahaji b'ennaku zino abatajjaamu kanzu antalabuusi ekyo kyambalo anti mulimu bakisussa abatakikisusiza kirungi kati nno osanga haji n'okutula ku katebe kano bisimila assalamu alaikum ekituufu kyabakola kyekyo bwe Katonda nakikola tompulidde naye ng'okikoze so tulina haji kazibwe kappo nga kikusesa busesa nedda haji tulabye ba haji bangi nga yekyenkana buli mwaka wabeerayo embaga eyaki embaga okuwoowa oba kuwoowa wasa omukyala tumanye nti haji namasuba alinayo omukyala haji empereerwa alinayo omukyala haji kazibwe tetuwulirangako ku mikolo si tteeka nti okuba n'abakyala abanatteeka wabula bw'okikola ofuna empeera sunna ofuna empeera okuwakisa abakyala bana naye bagamba eri oyo alina obusobozi bw'abakyala abo ng'ojja baagala kyenkanyi ng'ojja bawa kyenkanyi kwegamba obuteekubiira nsobola okuba ng'okwagala kwange simanyi kwawuzaamu osanga naye nga kisoboka tudde mu byamazima kisoboka okwagala ekyenkanyi abakyala abana osobola obutasobola naye okugezaako nti bwe mba ngulidde kuba muntu ow'abakyala abana bw'ogula emmotoka kuba alina obusobozi olwogula emmotoka mmeka ate nga zezimu zonna nga buli omu tajja kugamba bwogayi kubagulira spasio zonna nga zezimu kati ababisobola batono kati awo newabanga wansi byesi ate mu nsonga ze bakakasa okutaba na nnyonta
nakyo bakiragira nnyo kubanga bali baswahaba tebalina ssente emirembe egyo egyedda naye nga mu kitono kyaba nakyo mu kyonna bw'osalawo nti nasala ebiyungu nsula ennaku 2 kyekyo toyinza ga nti ate kati mpulira omutima guŋŋamba nzireyo gye nabadde eggulo nedda olina kugenda ate wa mulala. So Aji Kazibwe kappo gwe tuli naye tugezaako okutunda mu nsonga z'omukwano naddala ez'obufumbo. Tusinzidde olunaku lwaleero ku luyimba lwa Keezaala nagambye gwe ali eyo oluyimba luno nga toluwuliranga kugenda ku YouTube search nga Keezaala by Kazibwe kappo. Wuliriza oluyimba olwo naddala gwe omusajja asuubira okuwasa oba gwe omusajja eyawasa oba gwe omusajja alina mukyala wo nga mulinamu abaana wabula nga yennyini yagamba nti yeddako nabali babona abana gye bali baleete manti wali abakyala we batyo nobeera nga muli mu maka mulinamu abaana babiri naye naawe nti olinayo omwana waliwo akyogera nga sikyategeeza abakyala basinga bamanyi nti bwabanga abaana bwe bano bababiri bewazanga bakyalina omukyala alabanga abakyalina enkwatagana kuba kizibu nnyo omuntu ng'alina abaana bo kubeerera okuguza ennaku 3 nga tomuwulizanga nga tokubye ku ssimu kumanya mwana bali gundi ali atya summa bampeeko kati olumu kyaba alwana nakyo akijja kwe kukugamba nti SB4 abaana baleete wano abaakutemako kiryole essimu ekendeere. So omusajja ali eyo bomuvuka ali eyo nga mukyala we nga asiba kimupeeka nti omwana gyali eri ayinza okuba abonabona muleeta embire naye magezi kigomu amuleeta agezeeko alabe amuleete agezeeko alabe. Waliyo abakyala abalungi naye tebasangika batono nnyo akikkiriza nti oyo mwana gwe sizaala mwana wange kuba no okumanya nga abakyala omwana oyo ate munnange bwakula n'aba bulungi bw'aba azimbira taata wenju ate munneeno ono yeebakamu ate naye asula walungi kubanga simanyi kiba kibasiitaanya omwana yazaalibwa byaggwa takyaddayo munda kati olwana naye munnwana ye kukola ki naye oza kiva kuki abakyala bano okubonyaabonya abaana kyemwakola okuvaamu omwana kyekibabonyaabonyesa singa baali babagula mu supermarket singa lwabonyaga yakagulayo abaana be 7 naye lwajjukira ekyakolebwa okufuna omwana kakati wewava omutawana kazi tebayagala kugabana. Anyway, so mu luyimba olwo waliwo wagambira nti buli mbuzi adde ku nkondo yaayo kubanga kye nali ntegeeza kuba nagamba waliwo omukyala gwe wasanga alina omwana we ate munnaye abasajja ffe omwana wa mukyala wo omwagalanga wuwo ne school fees n'oziwaayo bulungi nnyo nga tolina nekyowulira mu mutima naye ate ye n'abonyaabonya ono ali ewaka ogwasanzeewo ate nga ye naye yajja n'omwana kwegamba n'ogamba oba emmanya yeefaanana etya kapaati ako kayimirewo omuntu ali eyo kanyumira nnyo kapaati ako katuweemu akapeera ku muntu ali eyo ntendereza olunaku lwe nava ewaffe ŋŋanda okunkuzimba yimbire ate nammwe ne munjagala nnyo okuva ku kasooka bange mumpagidde mwebale by'obuyimba muddiringana obunyovu abaali banyooma ne batuulamu obufofofu kuno oluyimba nonkoneramu ndutumye Keezaala basajja abayina abaana mu bakazi kinoomu olina obulumi era osula bubi nga nze ye lwaki abakazi betuwasa temwagala abaana be musangamu mu maka ng'olusi nayo wajja n'owuwo singa namugobya mbuuza wandisanyuse owooza Keezaala kale buli mbuzi eddeyo ku nkondo gye yava sigenda kwola ŋŋaŋa obwana bw'emmese okukuza obwana bwa kapa ŋŋaanye naye abakazi mwakafa obubi by'obonyaabonya abaana bikijja nyebalo ondadiza ddadi byebiki ng'ab'enzaala ekyeggulo mbooko ze balya kakati kapaati ate akankwatako ennyo kaliwa nasooka nennoonya bwe mbitandika konze kanfuna ekisulo mbano n'engayo okuwummula anti abaana baba n'eddalu bandi bannyaabwe bamusobeza okubatuma nga nkyali eyo bw'ali ku makya nempulira alanga nti nno yalonze omwana amannya g'emyaka n'endabika ye nga bifaanana owange nenneekanga
kwe kwata essimu awo nenjiwulugumya mubuuza abaano babali bulungi basoma yaziramu mala byenkola nfuna akadde nje nkokubireko nkakuteme emisege gyonna gumu gwabuze naye nkakasa gwefumbiza bufumbiza gwagenda lulina engulindako nga mmanyi gudda bwatuuka ku kyanga siraba emyaka omwenda omwana gy'alina asula atye bweru ggwe n'osigala nga weefuluutira omwana nga omuberyeberye nakazibwe niifo oba basezi beeyo bamulya naye abakazi mwakafa obubi byobonya paati eyo waliyo omukazi gosobola okuleka ewaka nagamba nti omusege gwo omwana namuyita omusege musege gwo gwabuze basi bayitirivu nnyo abakazi obukyayi buba buvaawa watuukira okukwata omwana namuyita omusege balina ebintu bya mirundi mingi omukyala bwe mufumbiriganwa nga yali ewaka ne mutandika okuwangaaligana nga kati bwoli wano mutandika okubanga ebintu ebiri waka abirabira mu kifaananyi kye omanyi abakyala bo bakirowooza nnyo nti omusajja yasooka okufa biseera ebisinga ate nga bwekiri ebiseera ebisinga ffe tusooka kati n'alowooza ebintu ebyo bibye n'abaana be naye buli weyeebaka n'akirowooza nti kuliko n'omugabo gw'abalala besizaala ekintu kibatabulira ddala ki kibatabula obwongo era ensonga lwaki amaka g'osinga okulaba amatereevu maka g'abaavu temuli nkayana maka g'abaavu gatambula bulungi nnyo eri ewaffe mu kyalo eŋŋanda embooka ekyanyooka kakati gwe ngoyagala okutegeera nti mukazi wa ayina essimu ya DPS mukuba oluyi akubirawo jangu kabanga loziwulya ku mulyango naye mukyala abakyala bakyababonereza namugabinza namukuba kibuuka tebwali kye bagabana pozi nkumbi sawo ya mwanya eri awo kakati yembeera era amaka agasinze ebintu ebitakwatagana biri ebi amaka agafunyemu ku ssente obulamu obulungi n'obufumbo obulungi ebyo byayawukana buli kimu kikola bwe kiti abantu kyensonga lwaki osanga nga abantu bonna b'osinga okulaba nga bagaggawadde batono nnyo gw'osanga ng'akyali ne mukyala we abasajja kye bakola bw'awulira anyigiriziddwa nnyo okuvumibwa entakera n'okulangirwa nga si bwe wali ataakulaba amaka ng'agalekawo ng'agalekera omukyala ng'agenda atandika obulamu obulala ewala naye ekintu ekyo ntera nnyo kivumirira naddala abakyala tutera nnyo biwulira ebyo nti omusajja bwe yafuna ku ssente n'aleka omukyala gwe bapatikanye naye eyamumanya nga mwavu n'agenda n'awasaaya omuwala omuto naye omanyi kwe kiva omukyala ogenda n'oba naye omukyala w'obuvubuka ngera muli yala bwavu bubaluma katonda mwami buli mulembe gukyuka n'enzimba naye ekyuka kato Akura Construction Services Limited twakuguka nnyo mu kuzimba okwa buli kika okutuukagana n'omulembe tuzimba biodigester septic tank tezijjula ate ng'okuzimbibwa etwala ekifo kitono ddala ab'amaka amasomero amasinzizo hotels n'ebifo ebirala mwetaaga kabuyonjo ekika kino mutambule n'omulembe tukola general construction okuba plan eza buli kika okukola finishing electrical installation plumbing okusiba tiles ne painting kw'ossa n'okusima enzizi eza buli kika tusangibwa Nateete ku Prime Village Mall level 2 room D7 esimu noti 757 noti 54 nya noti oba noti 772 noti 9 nya 21 kato Akura Construction Services Limited Zimba Uganda. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel, at a go from our website www.ziwa-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Tebafulumya sente onywa soda ogula chipusi okola biki kakati omuntu ng'okyali mu yala kasaziwere 12 ng'ovudde ku mulimu ng'olina mwaka twalo kongo gamba kano tukuba n'atandikirako enkya kitegeeza amawulire g'olweggulo ogalabirako kakati mungu kyava akwanukula sente n'ozifuna n'otandika gwe baali tebayita mu miitingi zambaga olweggulo bu miitingi bakuyita buggwa ssaawa 5 ez'ekiro kati ye kyasinga okukola kwe kugamba atakulaba nga tulina essuuka emu kati mbu naawe mb'otandise okumera obulege maama akomawo mukaaga kati omuntu bw'okimulangira ebbanga eddene kitama neyeetamwa nkubiriza bakyala nti omwami yenna bemba mwali mbwavu katonda n'abayamba ne mukulaakulana kati mutwalire ate kussa kwatuuse kyekitiibwa kyo erivaayo kati ekitiibwa kyo muwe ekyo w'omulaba awo naye gwe kusigala ng'omulaba ku zero ate ye takyeraba ku zero ate munne siga nti obikola otegedde obikola totegedde embeera mwe watuuka yebikukozesa kubanga ebintu bikyuka byokka omuntu yali tagenda talaba mipiira asigalako ne banneyo nagandoza tumale okulaba Champions League gutandika ku 4 45 ku 7 atuuse waka 7 kitundu osanga omukazi azimbi naye nga tolina kyokozeeyo naye nga kyendi mu kukugamba nti obufumbo obulungi tebukwatagana ebiseera ebisinga na ssente byawukanira awo ate ekyokubiri nakikugambye nti mbadde nkyali ku topic nti abakyala mutandika okubeera nga atandise okulowooza ku bintu bino nti by'abaana be era abasajja bangi osobola okufa singa mu makkati awo ozaalayo omwana ne bamutegeera agamba atandise okwongerako bessezaala atandise okwongerako olwo nga kyekikutta pressure obulamu bwo katonda yabuyina mu ngalo owookubiri omukazi abwevunaanyizibwako ewaka yakufumbira yakuwa akatunda yakumanyi nga weebaze kakati atandika okupulaninga n'agamba omulaba ono muyinamu abaana 5 kati nawulidde nti alina omwana wa myaka 2 ejjeza kati agamba tayongereko omulala bangi nabo abasajja bafiiriddewo awo gwe teweebuuza nti lwaki bannamwandu be bangi gwe ate munnange fe abafa amangu kati nakyebuuzanga nnyo edda naye olwokuba tewaaliwo social media ng'amawulire matono abasajja battibwanga ne tutamanya kwate kyagerekebwawo nti amaka agasinga osanga bakazi be basigalawo abasajja baafu sigamba nti Uganda ebaddemu entalo nnyingi nti twafiira mu ntalo nengenda nga kyegenya nemanya nti waliwo pulobulemu so twagala okukwerekereza naye bubaka kibasobola okugamba omusajja ali eyo nga famire amaka ge gamulemeredde abakyala beyawasa neweesanga nga yawasa akesooka akeyokubiri eyokusatu eyokuna naye nga buli gyagenda tafunayo mirembe neweesanga nga akyayagala ate oba okugenda ewalala amagezi gemuwa ate akazindaalo katya kitegeeza ki eddoboozi lyewaka lituveeko sikitegedde akazindaalo abantu ekibalwanya kusigaza buyinza abantu bonna bowulya abagamba nti abasajja munnayo omusajja ayagalana ne mukaziwe tebateŋŋana babeera babiri esibifo ne tebateŋŋa omusajja aba yata obuyinza omukazi yabaafuga naye abantu bonna ng'omusajja okyayagala okukulembera ewakaawo muba mukoneneŋŋana nakulwana kakati gwe amagezi gali goŋŋambye taakazindaalo kubanga era esibifo omukazi waba akufugira muno mu kikomera kuno ku poloti 5 ku 10 mbadde bwenfulugba nga nfuga paka mu America kakati nga nkomawo ate era nkomawo kiro ofuga yeebase ku makyamba ngenda
yoyo gabaita aji kazibwe kappo yayimana kayimbe mundu yaza kugombolola nelo kisewo ne tujibeerako teyajuza tewalaba kalenda ngeboze nate bayitaayite bakuyana emundu yadda kugombolola najizaayo adai emundu najizaayo fe twali basajja bamegganyi twali mu biseera byammwe mu byaka gyaffe twali bamegganyi mutya naye olaba munnange omaye bagambe ekiwola bakikwasa engalo mwana bamegganyi mu kkuba omuziki muganda wange ataakulaba yakugaya ekikosi kye mwalinga nakyawo kati oleko dikiteta mumaka yali mukwano gwo nnyo naye kati abo baana bato bavubuka ekikosi ate kyali kyadda nnyo abudumulaasi kati bwe tuvubuse kati era Katonda ono yakumaze neewunya kulaba nga ku nsi tukyali balamu singa mwafa dda Katonda wamusanga wote samubuuza kibuuzo kikubulamu bwammwe mu kikosi kyammwe mwebaza bwebaza tona kibuuzo kyosobola mubuuza mwebaza bwebaza okutukuuma nga tuli balamu kubanga ebiseera by'obuvubuka omuntu abiyitiramu mu buteekuuma obulamu oba tomanyi nti bwa bbeeyi olaba nga ayinayo n'obulamu obulala bw'ogenda okufuna buno nga buvuddewo nti bajja kukwongera obulala nga tomanyi nti obulamu bwa mulundi ogwo tebulina sipeeya omanyi obulamu nze ngamba mu abavubuka teri bulamu ku nsi tekuli bulamu bulala okujja ng'ogenze mu buli obulamu obw'omuggulu ku nsi obulamu olina bwa mulundi ogwo bw'omala okubutta ate ne babyogerera ddala ng'owulira ng'ayogera ebintu nga kyayogera kyategeeza naye nga tamanyi kyekitegeeza gwe tuli abantu bagamba tugenze kulya bulamu anti era oba oli mu bbuli obumalewo obeera ku bulamu bw'ombolya n'obumalawo n'ofa ku kikosi waliko gwe abudumulaasi ali mulalaawo owaayi leka tetwogera ngeri gye twakyakala no mukwogerako bwe tutamanya naffe tuyinza okugamba tutandikiraawo nina mukwano gwange yali yawasa naye kati yali abutaala yagoba omukyala takutuuseko live awo ku hockey grounds Lukoko mu live worship concert jakutusinze obwengula bubikuke ng'awerekeddwako n'abasinza abalala ab'amaanyi bangi nga 3 omwezi guno ogw'e11 2023 okuyingira emitwalo 2 mitwalo 5 ba VIP nga y'emmeeza ey'abantu 8 yakakadde kamu tiketi gyefunira okuva ku Worship House Nansana Family Life Church Spirit FM oba ku mutimbagano ku www.quicket.com bituusibwako bamusanga lubona nga onova omukati mubire wakakati ngano bwe tubeerawo ne ani n'agenda okumulimu n'akola omanyi mukwano gwange webazi ndudde n'omuwuliza mukwano gwange oyo bana yabaaki kakati n'agenda omukyalo okukola nange nono n'agenda okukola kakadira afuna ddiiru yamuleeta wano waka bamusanga amanyi ennaku zino balandiroodi bazimba ennyumba nga layini eno mizigo ne layini eri mizigo kati emizigo gino noma emizigo gisenguka neweesanga nga wali wazeewo omwana muwala nga ayaka munnange naye singa abakazi batulungiira nga tomufuna bwakulungiira myaka gyonna munnange ono omwana yali aliawo nga ku muzigo guli namba nnya baleese omwana n'agamba kaninde omukyalo ono ava ewaka kaninde omukyalo tubaze omukyalo wembinyumyako mpulira n'ennaku komba amubaza n'omukyalo amubaza obaani amubbirako abaali awo olwo ng'ali mu muzigo gwa mukyalo oli omweru obanga omuwala asaza zeeno omusajja yali mu muzigo gwe nga mu buliri bw'omukyala muterawo omukono ne bagutemako tebaali mu buliri baali mu ntebe naye nga mu nju y'omukyala nga mwaleese omukyala omulala yali kakati olaba oyo mukwano gwo yali tannatuuka kuwasa yayanguwa kati yali tamanyi kye bayita amaka ate sigenda amaka gegatya amaka omuntu babaliga naye kakati omuntu abaliga nga
yawasiza Nansana nga bamukwatidde Namasuba kwe kubaliga okutuufu si kutuufu naye okugezaako kweka naye goyinza ogamaka g'omukyala mbunyingizaamu omulala emyaka egyo tegibuulirirwa tegisomya kati yali awasizaayo kakati kubanga nze mbabuulira nno ekituufu omuntu yali asaana okufuna omukyala nga alina emyaka 35 anti kyekituufu mbasikaddiye obutabonyabonya baana mbasigana afuna ku gaali ezikozeeko butabonyabonya mwana w'abandi osala ng'olina emyaka 35 ng'otegeera bulungi byolabye obirabye ng'obikkuse bwe ziba ndongoozi ozikyakadde okirabinza omanyi kyekitegeeza okudda ewaka mu budde obutuufu kwegamba ng'okooye naye omuntu bagenda ne beewanika emyaka 25 mbwagenda kuwasa era ku bantu abo abawasa nga balina emyaka 25 27 ku bantu 100 abasigaza bakyala babe bali 5 obufumbo obusasika ate n'ekyokubiri era neŋŋamba n'abaana abawala omusajja yenna gw'onooba naye omutuufu alina okuba nga akusinga emyaka 10 anti nkubuulira ng'omusajja wa myaka 5 ng'omukyala oweza 3 mu emeka gwe bwasanga twanga babalansinga naye omanyi omukyala we omanyi omusajja w'emyaka 5 nga n'omukyala ayina 47 ate ng'omukyala atandise okukwata akaggo omusajja w'emyaka 5 aba akyali muto ng'asobola n'okuwasa omuwala omuto kati ate gwe ng'osimba kaggo tokkirizanga kukaddiwa ku bbaawo kirungi bbaawo mutambule nga buli kaseera akulaba oli ki muto ne bw'okola ensobi alabamu obusaasizi n'agamba ekikulu ani ono myaka gye gimutawaanya naye nga mulimu gimu lwaki temwerige ogamba kino kikulu kinnange anyway program eno gwagigoberedde katusibe nti ofunyemu ekyokuyiga bijjo nange yakinnumye mutwe kyekyo oluyimba waliwanika kuva ku mutobo ya mutima goba kuleke yakuyambako lwali ku ntobo ya mutima gwange lwali ku ntobo ya mutima gwange era kankwebaza oluyimba olwo nsubira omuntu ali eyo nga tululabangako genda olusaakingeko babita keezaala onooluwuliriza obulungi bingi byojja okuyigamu naddala fe abavubuka bingi bijja okuba ng'oyigamu tobiyiga buyizi naye biteeke mu nkola manyi byanjawulo osobola okuyiga ekintu noteteeka mu nkola mukulu nenga akugambye nti gwe obanga olinayo omwana wo wabbali nga muzaala mu mukyala mulekede maama we mulabiri mala kulemererwa nnyo okusooka omusitulo muleeta ewaka naye bwobanga si kulemererwa nnyo kiri beta okugira ng'omulekedde maama we kituufu so abavubuka tuleme okuzaala abaana olwokuba waka wawasaayo omukyala ayagala abaana bo obaleete mukulu agambye ate n'engero z'abaganda toziwulira kati keezaala mwe mukikomyawo keezaala kekomberera bwekyandiweddeyo kati oba n'omuganda yakulaga nti keezaala kekola n'ekisolo tekikomberera katali kaakyo ne bwe bakazaalya mu kiraalo ekiramba mbwe enkazi zikuŋŋaane zikakombe ekakombe ebeeremu eba yakazadde kitegeeza omuntu ayagalwa nnyina okitegedde zibuka amaaso programu zinga zino tujja zisaako esibifukukka naye yanziza sewotata okumpa akakisa kano amiina n'obudde okwerekeza tusomese eggwanga gwali eyo programu eno gyeyizeemu ki bannange tuyige gigwe embagayo yaddi very soon tetulabanga ku mbagayo eyo tetujabangako tusooke eyo mwalyako bye mwalya kati tuwummule muntu twaziza ku ggombolola twasigaza ba ajati naye kati tutandike ajati omu ku omu kati nkyanyumira embaga yiishya kuno make-up akyagendako omanyi nti kazibwe omuntu mutunuza mulungi kamera nga wamutunuza omuntu ngaamulabe bwoti nga yakulabye omanyi nti nno oli myaka bazisobola okugamba nti oli myaka nga 3 ng'omuntu atamidde anyway nze muzukulu wakabajja ku SB4 media tuguse ensonga abatuteekamu akasente batumo tumo job agency bakuyambako okubanga bakufunira omulimu wano e Uganda tebatwala abantu bweru wabula bakufunira gwe omulimu gwe ali e Uganda wano bakuye ku simu ezo eziri ku screen ng'olonyeza omulimu nga gubuze bakubireko bajja kubeera nga bate bakufunira omulimu naye gwe boss onoonya omukozi olina kampuni onoonya mukozi yakubula kubeera ku bannaffe abatumo
wamu ne bannaffe abaziwa and sons bakolete bikozesebwa ebiri ku mulembe ate nga biri mu original bakola delivery paka ewuwo ku mulyango butimba bwa nsiri mifaliso bed covers masuuka duvet covers n'ebirala ebiringanga ebyo bebaziwa and sons mubeere bulungi mweraba